Oluganda ndaba era mpuliriza mu linnya lya Yesu Kristo nsanyuse okumanya nti k'oli ku TV. TV eno mbulizi ya njiri okuyamba ensi okulokolebwa. N'olwekyo okugibeerawo okwo kitegeeza nti Mukama akwagala naawe omanye okuteekateeka obulamu buno olw'obulamu obugenda okujja. Ekyokuyiga kya leero kiriko omutwe ogugamba nti lwaki bwe twasabye ffe omwana teyawonye? Lwaki bwe twasabye omwana ono teyawonyezeddwa? Okusaba kwatandika ku mirembe ogwokutaano. Tulaba nga abazzukulu abaava mu Aberi, abaava mu Seezi ne bannaabwe abalala abaava mu Kayini, ensi yagenda eyongera okubatabukira. Ensi bwe yayongera okubatabukira, awo okusabanga mu linnya lya Mukama ne kulyoka kutandika. Enkolagana eyali ekutuseewo olw'ekibi, Mukama ng'ayagaleddewo, naye ng'ate bakyalina ebyetaago byabwe, kuza baazuula nti tewali kibeetaagisa kusaba. Leero abantu bangi bayiza okusaba naye nga babiyigira mu byetaago. Katonda tayagala tumusabenga lwa byetaago, naye ayagala tubeerenga n'enkolagana, oba tulina oba tetulina. Omulimu omunene Katonda gw'akola kwe kulabirira ebitonde bye mu mukwano gw'ekitalo. Naye ebitonde ffe baalabirira naddala abantu, tetutera kufaayo naddala bwe tubeera bulungi. Tutera kukoowoola linnya lye, tetutera kuyiga kigambo kye, tetuyegayirira na bannaffe kutusabirako. Eno nno enkola si ntuufu. Twandibadde ebbanga lyonna tulina enkolagana ennungi ne Katonda waffe. Si mu kusaba kwokka ebyetaago, naye n'okunyumyanga naye ng'ow'omukwano. Si kumubuulira byetaago byaffe byokka na bye twagala atukolere, naye ne tuwuliriza naye by'ayagala oba bw'ayagala tutambule. Mu kitabo kya Matayo Essuula 17 waliwo ebyokuyiga ebiwerako. Ekisooka, Yesu akufuuka mu kwendabika, naye ekyo si kye tugenda okuyigako newankubadde ekyo ekitwala ku kyokuyiga kye tugenda okuyigako, ti Yesu awonya omulenzi aliko emyoyo emibi. Yesu okuwonya omulenzi aliko emyoyo emibi. Okutandika n'olunnyiriro 14 Matayo 17 gwasoma bwe wati: bwe baatuuka awali ekibiina ky'abantu, omuntu omu n'ajja eri Yesu n'amufukaamirira. Ekiseera ekyo omuntu okufukaamirira muntu munne tekyabanga kyangu, naye tulabye nga ono afukamidde. Mufukamira mulimu okulaga nti oyo gwafukamiridde ye Katonda era y'ayinza okumukolera ku byetaago bye. N'agamba ng'abagamba nti ssebo, kwatirwa mutabani wange ekisa, kubanga mulwadde wa nsimbu, ali bubi nnyo. Emirundi mingi agwa mu muliro era emirundi mingi agwa mu mazzi. Ensonga tujja giraba lwaki kiri bwe kityo ku basimbu. Namuleetedde abayigirizwa abo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu nti bantu mmwe ab'omulembe guno ogutalina kukkiriza era omubi, ndimala nammwe ekiseera kyenkanawa nga mbagumiikiriza. Omulenzi mundeetere wano. Asoose kunenya abayigirizwa be.
balemeddwa n'alagira nga nannyini buyinza nga nantalemwa ti omulenzi mundeetere wano. Awo n'aboggolera omwoyo omubi ne guva ku mulenzi n'awona mu kaseera ako. Omuwandiisi ono teyayagala kwogera muzimu, naye Bayibuli endala zoogera muzimu, ti omuzimu ne gumuvaako n'awona. Omuzimu oba omwoyo omubi abo be bamalayika ba Sitaani. Bamalayika ba Sitaani myoyo mibi tegyagala bantu era gye gitubonyaabonya. Yesu y'ensonga emu ku zaamuleeta okulwanyisa emyoyo emibi. Abayigirizwa be ne bajja eri Yesu mu kyama ne bamubuuza, lwaki ffe tetwasobodde kugumugobako? Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe bwebwavudde bugamba nti lwaki bwe twasabye ffe omuvubuka ono teyawonye. Naye ekirungi tebamubuulizza mu lwatu, bamubuulizza mu kyama. Osanga baali baswadde dda nga balaga nti banaasobola okugoba omuzimu ogwo, naye ne gugaana okumuvaako. Abayigirizwa ne bajja eri Yesu mu kyama, Luka 19, lwaki ffe tetwasobodde kumugobako? Yesu n'addamu nti kubanga temulina kukkiriza kumala. Mazima mbagamba nti singa muba n'okukkiriza wadde okutono ng'akasigo ka kalidaali, muyinza okugamba olusozi luno nti vvaawo ogenda eri, ne lugenda era tewali kiribalema. Naye omwoyo omubi ogw'engeri eno tegugobeka ku muntu awatali kusaba Katonda era n'okusiiba. Mirundi emeka gy'osabye n'okusiiba ng'osabira ensonga n'olaba nga tegenda? Lwaki tevaawo? Ebimu ku bisuubizo bya Yesu bigamba nti buli kye munaasabanga mu linnya lyange nga mukkiriza naakibakoleranga, Kitammwe alyoke agulumizibwe. Lwaki? Buli muntu asigala abuuza ng'alaba mukkiriza, ne yeekwatakwata, ne yeebuuza, ne yeenoonya, lwaki bwe nsaba kye njagala Mukama takinkolera? Muno mwavaamu na pulogulaamu nnamba ku Prime Radio, abantu ababa beebuuza lwaki nze, lwaki na bano babuuzizza lwaki bwe twasabye omuzimu ogwo gwagaanye okumuvaako. Katulabe ensonga ezisobola okuba nga zaabaleetera obuzibu. Mu Ssuula 17 okuva ku lunyiriri olusooka, Yesu yalonda abayigirizwa babiri. Bano nno baali baganzi nnyo gy'ali, Peetero, Yakobo ne Yokaana. N'agenda nabo ku lusozi olw'okufuusibwa. Era ng'ali eyo ku lusozi yafuusibwa abalage ku bwakabaka bulijjo bwe yabagambanga, alage ku buwanguzi bwe ate era obuwanguzi bwaffe, balabe ku nfaanana ye, baleme kukoma ku ndabika eya bulijjo gye yalabikanga Isaaya gy'agamba nti nga n'omuntu talina kyamwegombako. Era eyo baalaba ebyewuunyo, kubanga gye baalabira Musa eyali yazuukizibwa edda, ne balaba ne Eriya eyali yafuusibwa obufuusibwa. Nga bakomyewo basanze obuzibu buno. Kikuno okusoomoza kw'amaanyi. Era ekibuuzo kino bulijjo kiri mu kusaba kwaffe.
bwe tuwaayo okusaba kwaffe ebyetaago byaffe eri omugabi, eri omusaasizi, ne tulaba nga tetutiddwamu nga bwe tubadde tusuubira ate mangu, kubanga bulijjo we tulijjira okusaba tuba oluusi tugezezzaako nga bigaanyi, n'olwekyo tuba tusuubira nti olunaawaayo okusaba kwaffe n'akukolako mu bwangu. Naye ekyokukolako mu bwangu kikwata ku ye. Asobola okugamba nti ye, asobola okugamba nti lindako, oba asobola okugamba nti nedda, naye wonna abazzeemu. Era lw'otosabanga n'ogamba nti yagaanye okuddamu, addamu. Naye ebyaffe twagala byamangu, era abansinga kasita bigaana, olwo omulabe n'alyoka ayima awo n'atutwala okwebuuza ate ku basamize n'abantu we tulowooza nti basobola otumalira ebizibu ebyo. N'olwekyo mu kusaba, okuweebwa, okuwunyizibwa, okutaasibwa, mulimu n'okugumiikiriza. Mubeeramu n'okugumiikiriza, era mubeeramu n'okuyiga Katonda kw'ayagala otuyigiriza. N'olwekyo tumugumiikirizenga. Taata w'omwana ono tumulaba ng'ajja, ye teyajjirira abayigirizwa, naye yasanga Yesu taliiwo. N'amanya nti bano bakola n'oli. Kyeyava abaleetera omwana ono atawaanyizibwa obulwadde bw'ensimbu, n'ayagala bamuwonye. Ayinza okuba yava olugendo luwanvu, ayinza okuba nga yalagirirwa nti oli Yesu talemererwa, najja ng'agamba nti omulundi guno gwe gusembyeyo, bw'anaalemererwa sigenda kuddayo nate kunoonya musawo mulala. Bw'atuuka wano yasanga Yesu agenze ku missioni ndala. Ffe bulijjo naffe tumanyi okujja nga tulowooza nti ffekka ffe baaliko, naye osanga oluusi abeera ne missioni ndala ng'alina ebyokukolako bingi, naye ng'era asobola okutuddamu. Kirungi ky'omusajja ono yali mugumiikiriza. Bwe bamugamba, bwe yalaba nga balemeddwa teyaterebuka. Singa naawe otuuse ewa Mukama, singa otuuse ku muntu munno akusabireko ne bigaana, toterebuka, toggwaamu maanyi, tova wali Yesu. Omusajja ono yagumiikiriza n'alindirira. Osanga bo be bamugamba ti waliwo lifaaro, n'olwekyo ffe tulemeddwa, Mukama waffe ajja. Tetugwana kulemera ku kintu kigaanyi. Bulijjo twandiwadde amagezi, abatunoonyaako amagezi okweyongerayo, bwe tusuubira nti waliwo amagezi, waliwo n'amaanyi, waliwo n'obusobozi obutusingako. Kiba ky'amagezi nnyo okuwa amagezi omuntu yeeyongereyo singa amagezi g'omuwadde oba nga obuliddwa amagezi. Omuntu ono yalina obwetaavu bw'omutabani we atawaanyizibwa ensimbu. Ensimbu mwe bumu ku bulwadde obukwata n'omutwe, era zisobola okuva nga zoonoona nnyo omutwe. Ensimbu zireetebwa ebintu bingi, naye abamu bagamba ti n'obulwadde bwa malaria nabwo bwe bukula buvaamu ensimbu. Abasawo abaasoma ebyo bamanyi biki ebirala ebivaako ensimbu. Ensimbu zino zirina ekizibu kyazo. Omusajja ono kyagambye ti omwana we oluusi yagwanga mu mazzi, oluusi mu muliro. Era abantu abalina ensimbu
bagaanibwa okugenda okufumba. Bw'obanga omwana we alimu ensimbu tomuweerezanga ku muliro kufumba, era tomusindikanga ku luzzi kuleeta mazzi. Singa obadde ogenderedde, omuliro gubeera n'amayengo. Ogulaba bwe guba gwaka, amayengo gaba gambuka galinnya waggulu. So nga ate n'amazzi singa ogenze ku luzzi oba ku nnyanja n'okwata akayinja n'okasuulamu oba n'oteekamu ekidomola mu mazzi, olaba amayengo nga nago gagenda. Kigambibwa abakugu ti amayengo gano gagenda ne gasisinkana n'amayengo ge tulina ku bulamu agatugaana oba agatukuuma nga twetengeredde tuleme okugwa. Amayengo gano bwe gasisinkana, omuntu yeesanga ng'agudde mu mazzi oba mu muliro. N'olwekyo abantu abagulina obulwadde buno beetaaga obutaweerezebwa mu kufumba ate oba n'obutaweerezebwa mu mazzi, mu luzzi okusena amazzi. Omwana ono ateekwa okuba nga yali abonyeebonye ebbanga ddene. Buno bwe bulwadde obukwatagana n'omwezi, Abaganda ge bayita amasumi. Obulwadde bw'emitwe obusinga bukwatagana n'amasumi. Bulina enkola eyo, tebwetoloola ekiseera bukomawo. Oyinza okulaba omuntu ng'alinga ateredde, naawe n'oddamu amaanyi, n'osanyuka, n'omutambuzaako, ogenda okulaba wayita ekiseera ate nga budda. Kale nno ateekwa okuba nga bwamutawaanya, ateekwa okuba nga yatoola ensimbi nnyingi okugendanga okulaba ng'omwana we awona. Leero amuleese, bwe gabeera amalwaliro ga Uganda, amuleese Mulago. Bwe yaleeta omwana ono yajja amanyi tajja kumuzzaayo, n'abaamubuulira baamugamba nti omwana we ajja kuwona kubanga ffe tulabyeko. Baamuwa obujulirwa ku be balabyeko ne balaba nga tebaddamu. Muleke ebikwangala by'okuwonya ebiriwo, abantu bayita jangu wona ati ne batawona. Naye Yesu yali yasembayo kubanga yali bwe bulamu, nga teriiyo ayinza kutuuka waali ate n'addayo ng'akaaba. Ekyawandiikibwa kye kiva kigamba nti yatambulanga ng'akola bulungi, ng'awonya bonna abaajogebwanga Sitaani, kubanga Omwoyo wa Katonda yali naye. Bikola by'Abatume 4:38. Yatambulanga ng'awonya bonna abajogebwa Sitaani. Muganda wange gwe omu ku bajogebwa Sitaani. Sitaani ajooga mu ngeri zonna era ayiikiriza. Kasita twagwa mu kibi, yajja waffe n'asobya n'agaana okuwulira Katonda, emizimu n'emisambwa n'amayembe. Sitaani yabisumulula okutawaanya abantu era nga tegivaamu bulamu. N'olwekyo bw'abanga Sitaani yakutawaanya ate n'oddaga n'ogenda wa Sitaani nti owonyezebwe, jangu eri Mukama waffe Yesu Kristo. Zabbuli 13 egamba nti asonyiwa ebibi byaffe byonna n'awonya n'endwadde zaffe zonna. Oyinza okuga nti naye olw'ojjajjange nga terwawona. Olunaku lumu lugenda kuwona kubanga yadde yafa nga lumutawaanya, naye olw'okubanga yasonyiyibwa ebibi, omuntu oyo bw'alizuukira taliddayo kulwala. Endwadde zaffe aziwonya, ye talina kiseera kye tumugerera. Lisobola okutuwangula ne tuziikibwa mu ntaana ne tulinda. Olunaku lumu teri lumbe lugenda kuddayo kuyimuka, teri bunafu bugenda kuddayo kuyimuka, kubanga tuli batubanguzidde ekibi ekituleetera ennyimbe okututawaanyanga n'obunafu bwonna.
Olunyiriri lw'ekumi omusajja ono teyasirika. Bano nga bakomyewo ku lusozi yawaayo okwemulugunywa kwe eri Yesu agamba bw'ati 16 16 agamba namuleetedde abayigirizwa bo ne batayinza kumuwonya. Omusajja ono teyaggwamu maanyi yalinda, naye yannyonnyola Mukama waffe kye yakozeeko. Tewabaddewo nendeeta abayigirizwa bo ne balema okumuwonya. Abantu bangi abatwaliddwa mu kusaba ne balemererwa. Munaga nti nze nsabye ntambudde ne ngenda buli kusaba n'okusiiba gye kuli naye siwonyezeddwa. Naye Mukama mwesigwa, toggwamu maanyi, olunaku lumu endwadde zo zonna ziriba ziwonyezeddwa. Okutyako kwonna kuliba kuwonyezeddwa. Obunafu bwonna, buyongobevu bwonna bujja kuwonyezebwa, kubanga bwakubukwatako oyo eyawangula amagombe. Yesu alina amaanyi agawangula omulabe, kyeyava aboggolera omuzimu, era omuzimu ne gumuvaako. Amiina. Kale muveeko omuvubuka ono, omuzimu ne guva ku mwana, ate okuwonya kwa Yesu kwabanga kwa mazima. Omwana n'awonera ddala n'afuuka muntu mulamu. Olunyiriri lw'ekumi abayigirizwa ne bajja eri Yesu mu kyama. Nabo baatya bwe baalaba ng'ayogedde ekigambo kimu, so nga ate baafuba nnyo okusaba, baafuba nnyo okwegayirira balage nti nabo balina amaanyi agawonya, naye omwana n'agaana okuwonya. Tewali kintu kimazeemu bakristaayo maanyi ng'okusaba Katonda n'alabika ng'atawulidde, n'alinga atafaayo, n'abanga ali ataddemu. Naye nga bwe twagambye okusooka, tugwana okubeera abagumiikiriza, ng'era abamu tujja kugumiikiriza okutuuka ku ntaana alyoke awonyeze eddala obulwadde bwaffe. Essuubi lyaffe kalibeere awo ng'enteekateeka ye bwe yali, ng'enteekateeka ye bweri ey'obulokozi. Y'ensonga lwaki yajja ku musaalaba, y'ensonga lwaki yaleka ebitiibwa bye n'ajja n'abonaabona nga ffe, oluvannyuma n'atuwangulira. Nkyayongera okukusaba oluganda, toggwamu maanyi. Abantu bano bazze ekyama, bayinza okuba nga olunaku lwali lwewunzise era nga bagenda we banaawummulira ne bamubuuza nga tewali awulira nti lwaki tetwasobodde kuwonya muvubuka ono, lwaki tetwasobodde kumugobako muzimu guno, lwaki tetwasobodde kumuzza ngulu ate obwedda gutabuka butabusi. Naye Yesu alina ekyokuddamu mu buli kibuuzo. Tokoowanga kumubuuza tyawe oyo yankooya. Addamu okuyita mu Mwoyo Mutukuvu, addamu okuyita mu baajenti be, abasumba abakadde n'abalala bonna, addamu okuyita mu bantu aba bulijjo, kubanga bantu be. Ayagala nnyo okutwanukula. Abayigirizwa be bamubuuzizza nga nabo basobeddwa lwaki baalemeddwa, ate nga waliwo olwo ye baagenda ne bakola ne bakomawo ne mugamba n'emizimu gituwulidde. Amala bagambe nti n'abasitaani gaagobwa mu ggulu, kuba yalaba nga balina amalala. Kwolwo baakomawo n'amalala. Bantu bameka abeewaanye, bantu bameka be bawaana tebagoba emizimu ne beeyongera amalala ne bafuuka ba kitalo. Mukama ayagala bukkakkamu. Abantu bano balina ensonga eyabagaana okuwonya omuntu ono. Leero waliwo ensonga ne ku ffe. Yesu n'addamu nti
kubanga temulina kukkiriza kumala. Okukkiriza kukumala oluganda, okwange kwe nnina kumala. Nzikirizaako ebimu ebirala nembigaana. Nzikiriza ate bwe mmenya amateeka ga Katonda nti kubanga gaavaawo. Ebyo byonna bye bimu ku buzibu. Agambye mazima mbagamba nti singa muba n'okukkiriza wadde okutono ng'akasigo ka kalidaali, muyinza okugamba olusozi luno nti vaawo wano, genda wali ne lugenda, era tewali kibalema. Okugoba ensozi si kyaliko, naye ategeeza mu ngero ze okugoba ebizibu, okuwangula ebizibu. Tusobola obiwangula. Leero ayagala ebizibu tubiwangule. Kyava tuwa ekisumuluzo eky'okukkiriza. Bwe tukkiriza Katonda tuleme kugattako ate birala, kubanga yeeyogerako nga wabujja. Bwe tuba tumukkiriza tumukkirize, ate tuleme kumukkiriza lwa kumufunako bufunyi, naye tumufuule mukwano gwaffe. Ne bwe tuba tulina ne bwe tuba tetulina, ffe tumutwale nga mukwano gwaffe. Tutuule nga tuwulirize bw'ayogera, ate naye ajja kussaayo ebirowoozo, naye awulire bwe twogera, awulire bye tusaba, awulire bye twegayirira. Tufube omukwano gwe yateekawo naffe okugwanukulanga. Yaleka byonna najja gye tuli, naye ffe tetuleka, twesigalizaako ebimu. Enkolagana neeba nga si nnungi. Afuba bulijjo okubeera ng'enkolagana yaffe naye weeri. Singa obadde muzadde ng'alina omwana nga balina enkolagana ennungi, olaba nti omuzadde awuliriza nnyo omwana ono, ng'ate omwana tajja buzi kumuwa, naye ng'ajja okulaba ku muzadde we. Kiki ky'obadde ogamba nti nzize kulabako taata, nzize kulabako maama, jjajja nzize kulabako, omwoyo gubadde gunnuma. Emirundi emingi tugenda eri bannaffe nga tulina bye tubeetaagako. Ayagala nnyo enkolagana wakati we naffe, kyekyatutondesa mu kifaananyi kye, tulyoke tumuyambenga okuteeka ensi mu mbeera esingako obulungi. Agamba bw'ati nti kino tekisoboka, ekizibu nga kino tekiyinza kuvaawo okuggyako nga tulina okukkiriza. Agambye akasigo ka kalidaali, akasigo katono ak'enva, buno obusigo bubeera eyo mu nsi za Middle East, bwe bakolamu obutto oba enva, buba butono ng'obulo. Era yakoogerako n'obwakabaka obw'omuggulu bwe butyo, busigibwa ng'akasigo ako akatono naye ne kagejja. Abayigiriza waliwo olulala bamusaba tetwongere ku kukkiriza kwaffe kuno, kusaana okubeera okusaba kwaffe okwa bulijjo, atwongereko ku kukkiriza, kubanga Bebulaniya essula 11:6 agamba nti awataba kukkiriza tewaba kusiimibwa eri Katonda. Tusaana okubeera n'okukkiriza nga tukkiririza mu ye. Tulekerawo okukkiririza mu bitonde, naye tukkiririze mu ye yekka. Tulekerawo okukkiririza mu Sitaani, nakyo kitonde. Tulekerawo okukkiririza mu mizimu. Abantu bakkiriza mu mizimu, bakkiriza mu misambwa, bakkiririza mu bafuzi. Zabbuli 146 aga nti abo n'abalangira tobeesiganga, kubanga omukka bwe gumuggwamu n'adda mu ttaka lye, kwolwo ebirowoozo bye bibula. Obwesige bwaffe tubuse mu Katonda yekka. Naye omwoyo omubi ogw'engeri eno tegugobeka ku muntu awatali kusaba Katonda na kusiiba.
ojja kugamba nti nze nsabye era nsiibye emirundi mingi naye ng'obulwadde tebuwona. Ekyo twakyogeddeko dda, mugumiikirize awonyeza mu kiseera. Bw'aba yasalawo nti obwo bujja kubeera nabwo okutuusa mu ntaana, gumiikiriza. Olunaku lumu agenda kuwa empeera ey'abagumiikiriza. Gwe sigala ng'oli mwesigwa, beera nga omwesigwa okutuusa okufa. Baleme kuwalabanya ate kutwala mu masabo. Abantu abamu babadde beesigwa mu bulamu bwabwe bonna, balaba takyategeera ne bawalabula ne batwala mu masabo. Mukama akutaase, baleme kutwala eyo, baleme kutwala mu balubaale, baleme kukozesa ebitakozeseka. Osigale ng'oli mwesigwa, agenda kukuwa engule ey'obulamu. Ekyo kisuubizo. Buli awabeera okusaba, buli awabeera okwegayirira, tugwanye okubeerangawo. Ebyo Ssaabalamuzi w'ensi yonna bw'agamba. Kubanga kye tusinga okwetaaga ennyo mu biseera bino eby'oluvannyuma seeko okuwona endwadde zino ate tufa tuzikirire, ne kwe kuwona endwadde y'ekibi. Endwadde zino kabonero akalaga ekibi ne bye kikoze mu nsi ne bye kirese. N'olwekyo tuteekwa okufaayo okusabanga bulijjo n'okwegayiriranga n'okusiibanga, tulyoke tuweewe omukisa okuva eri Mukama waffe. Abantu b'e Nineeve kyakulabirako kyali kirungi, baalina ebibi bingi naye baali bajja kuzikirira bonna, naye mu nnaku 4 baabuulirwa enjiri. Onoosoma mu kitabo kyayo nessuulemu okutuuka ku 4, ojja kulaba nga beenenya bakkiriza ensobi zaabwe. Nineeve ya Asiriya, ye Ttake kati ewaali ekibuga ekyo Nineeve. Nti ne kabaka omulamba omukulembeze w'eggwanga n'amanya nti mu nsi ye mulimu ensobi, kubanga emisango yagirabanga gye bazza buli kiseera. N'aleka entebe ye n'asiiba, n'alagira n'ensolo zonna obutaziwa kantu newankubadde abaana n'abantu bonna basiibe. Mukama yawulira okwanukula kwe. N'olwekyo Mukama y'omu yawadde ekirowoozo nti engeri eyo tesobola kuvaawo awataba kusaba na kusiiba. Katwagalenga okuteekawo enkolagana ne Mukama waffe. Abamu bitutaasizza nnyo. Buli tusaba ne tusiiba tulaba nga waliwo ddala Mukama kwatutuusizza. Waliwo ensonga endala. Yesu bwe yatwala abayigirizwa bano abasatu n'aleka omwenda, abantu bano baasigala beemulugunya. Mu ssuula ey'e10 ekitabo ky'Abakolinso esooka, Pawulo bwe yali awandiikira ekkanisa yatugamba tulekeraawo okwemulugunya, kubanga okwemulugunya bajjajja baffe nga bava e Misiri nga bagenda e Kanani, bangi baafa olw'okwemulugunyiza Musa n'okwemulugunyiza Mukama. Yalaba nga ne mu lugendo lwaffe luno olw'Obukristaayo tujjanga kubeera n'okwemulugunya, ne tumulugunyiza Katonda, ne twemulugunyiza Omwoyo Mutukuvu, ne twemulugunyiza abakulembeze b'ekkanisa, ne twemulugunya. Era abantu bangi abalese ekkanisa bagendera mu kwemulugunya, nga beemulugunya. Kyava akubiriza abantu b'ekkanisa obuteemulugunya. Tuyige okugumiikiriza Katonda waffe, tuyige okugumiikiriza abaweereza be. Si ffe tuteekwa obbabonereza, ffe tuteekwa kubakwata mpola ne twogera nabo mpola. Musumba kino tekisaanye, mukadde kino tekisaanye, naye so si kwemulugunya.
kati abantu bano basigala bemulugunyiza ba Musa bemulugunyiza ba Petero, Yokaana ne Yakobo. Lwaki batwala buli kiseera? Lwaki ffe twasigadde? Ekkanisa yonna njigassiwamu okutwalira awamu. Bwe tunaabeera n'omuze guno gwe tulina, tetujja kufuna n'emirembe. Era ekkanisa eno ekutuddwamu ebiwayiwayi. Gitunuulire ekkanisa yonna gye yalekanga eri emu, n'asigala ng'atukubiriza tubeere bumu naye twasigala no tukutuse. Kambalage kukutukamu okumu mu kitabo kya Basasonike ekyokubiri essula 2. Tujja genda kusomako ennyirira nga 3 zokka temufaayo. Kale kaakano abooluganda, twagala okubategeeza ebikwata ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo era nga bwe tuli kuŋŋaanira waali. Tubeegayirira muleme kusagaasagana mangu mu birowoozo byammwe wadde okweraliikirira nga mutegeezebwa nti olunaku lwa Mukama lutuuse. Ekyo ne bwe kitegeezebwa omulanzi oba mu lugambo wadde mu bbaluwa egambibwa nti ffe twagiwandiika. Temukkirizanga muntu n'omu kubabuzaabuza, kubanga olunaku olwo tetulituuka ng'okujemera Katonda tekunnabaawo, era omuntu omwonoonyi ow'okuzikirira alimala kulabika. Aliwakanya era ne yeegulumiza ku buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, era alituulira ddala n'atuula mu ssinzizo lya Katonda nga yennyini yeeyita Katonda. Essula eno singa ogituusiza ku Nyooli 12 ojja kusanga ng'ekkanisa yakutukamu, tukutukamu. Oba olaba nga abamu basaba ku Sabbiiti, aba ne basaba ku Sande. Ekkanisa tekyali bumu. Bano bayigiriza kino, bano bayigiriza kino. Kubatiza kwa kunnyika, kubatiza kwa kumansirako. Sekukulu lunaku lukulu, Paasika lunaku lukulu, Sabbiiti ate si nkulu. Enjigiriza ezifaanana bwe ziti, n'oyo eyali okutula mu kkanisa alangirire ennaku zino yaleetera obutabeera bumu. Ojja kusanga nga bano banenya bannaabwe na bano banenya bannaabwe. Kye kintu kyennyini ekyaliwo. Tesobola kufuna maanyi na nkuba ya luvannyuma okuzzaawo omulimu gwa Mukama mu maanyi nga tetwegasse. Kyobola nga Yesu yasabira ekkanisa mu ssula y'e17 ya Yokaana atugamba bakkirize babe bumu nga ffe bwe tuli obumu. Singa tetuli bumu, buli bamu balina kye bakkiriza, tujja kufaanana ng'abayigirizwa bano. Baalemwa mulwadde ono kubanga baali tebakkiriza bumu, era baali tebaagaliza bali Yesu be yatutte. Naye yabatwala ku lusozi n'abaawula, yalina ensonga lwaki yabaawula. Kubanga ye atumanyi, tatumanyi kungulu naye atumanyi ne munda n'ebirowoozo byaffe. Neeyanziza nnyo olw'okumpuliriza. Mufube okwegatta mu bumu, tukkirizenga kimu, tulekeraawo okwerumaaluma. Era Pawulo awalala yawandiika nti bwe mubanga mwerya temwemalaawo. Tufengayo ku bannaffe kubabuulirira na kubakomyawo mu kkubo ery'amazima. Ngenda netunula ekkanisa z'ewaffeeyo ng'otwasazeewo bannange mujje tusabe tusiibe, tulina abantu ne bajjayo 6-3. Eyo enkola teraga bumu. Kamu miitingi n'etuuka, abalala ne basigala mu nnimiro zaabwe kuba ebiseera byakusiga, bisaakusambula, byakusaawa. Tetuli bumu. Abayigirizwa okufuna Omwoyo Omutukuvu eyatandika omulimu guno ne gutuuka nene ewaffe baamala kubeera bumu. Bikola Batume 2:4 bonna ojja kusanga nga baalinga bumu, tibaliira wamu, basabira wamu, bayigira wamu, basembera ku mmeeza emu ya Mukama waffe. Mwebala okumpuliriza. Ndi Mukadde Kyeyune okuva mu busumba bw'e Kapeeka mu bulabirizi bw'e Katikamu mu kkanisa y'e Kisimula.
bannange mwenna abali eyo mbatumidde, nentumira n'abakozi bonna abaweereza mu nsi yonna nga bakola omulimu gwa Mukama. Mugukole n'obwesigwa, guliko empeera nnene mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Mukama Katonda ow'ekisa, gwabeezaawo obulamu bwaffe, eyatwagala n'omala otutonda ne twonoona obutonde bwaffe, ate n'osalawo otununule, tuyambe okukomawo gy'oli Mukama waffe. Tutaase tuwonye enjawukana omulabe ezagenda asiga, Mukama waffe ozituwangulire. Nga tujeemulukuka, tukomewo ku kigambo kyo, tukkirize nga bye kyogera. Abayigirizwa bano tubalabyemu ekirungi, ti bwe baalemwa baakomawo gy'oli. Naffe bwe tunaalemwanga Mukama waffe, tukomewo gy'oli, otulage ensobi zaffe lwaki tulemeddwa. Era bw'omala ozitulaga, tujja kubeera bawanguzi, kubanga abayigirizwa bano ng'obalekedde omulimu baasobola okukola emirimu gyonna ne basinga n'emirala gyonna gy'otaakola ebbanga lyonna lye wabeerawo. Era bw'otyo bwe wabasuubiza timukola n'egisinga gino. Twebaza olw'enjiri gye waleeta nga ne ba Uganda naffe watulowooza. Wa omukisa obulamu bwaffe. Abaddu bona abazaana bo balina ebyetaago byabwe. Bwe tunajjanga gy'oli Mukama waffe owulire. Bwetyo bwe twegayidde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abawe omukisa.